yaba mikono abatwa batongera okubebaza bannange mwe bali kwekumirako okutambula naffe nga mwekumidde ku DXT Media bamikono buli abadde atulaba buli program ng'olina gy'otulaba naffe twongera okubebaza bannange mu following ku YouTube, TikTok, Instagram nga olunaku lwaleero ne by the way kambaleetere program gye bayita The Business Lab. Bamikono abatulaba mwasiibye mutya bannange ng'amanya n'eddoboozi Fraction ya Key okuva ku DXT Media nga tubebaza abeekumiddeko eno program yaffe gye bayita The Business Lab. Olunaku olwaleero omulamwa gwe tugenda oleeta tukozesa batya omutwalo gumu n'ekitundu mu Uganda ate wano mu Dubai tuyinza kozesa batya 15 dirhams nga business nga like title yaffe egamba how to start a business with a little money you have. Olunaku olwaleero tuliko okusinziira mu Dubai nga ndi mu Dubai oyinza kozesa batya bannange 15 dirhams ng'obadde okimanyi osobola ogula tray y'amagi right now tray y'amagi eyo agasinga obulungi oba g'osinga okukozesa nga manene bulungi nga ne client agenda kukayana ga 15 dirhams. 15 dirhams ogenda gula crate yo tray y'amagi eyo ng'ogenda kugula tray y'amagi eyo ogitunde buli giri ogenda otunda okimanyi ogenda litunda 1 dirham nga 1 dirham eyo okubisa agamagi gonna kubanga amagi mu tray gabamu amagi 30 eggs naye ng'obadde okimanyi osobola oditunda limu pa 1 ng'eggirimu eryo osobola oditunda 1 omanyi amagoba g'obeeramu omanyi amagoba g'oba ofunyemu mu tray kati lega kunyooma mirimu g'oli mu bed space kubanga abaana muli bangi eyo oba abaana bangi abanoonya ebyokola naye ng'osobola otandika n'akatono k'olina kakasente k'olina n'ozimba ekintu kyo ate n'ekikula nga tuzeeko mu Uganda mukwano gwalina omutwalo gw'ogumu n'ekitundu ogenda gutandisa otya bizinesi eyo muleme kunyooma mirimu abadde kimanyi tray y'amagi emu mu Uganda yagumu 1,000 ng'osobola okugula tray yagumu 1,000 then ku gumu ekitundu n'ogulako obuveera bwa 1,000 babupima 3,000 eziba zisigaddeko ezo n'ogulako akabaketi waliwo abana abasuubuza mu maduuka agasuubuza balina obubaketi obwo n'otandika otunda eggiiro buli jjukira tray giguze gumu 1,000 naye nga bulijjo ogenda ditunda nusu 5 nga amagoba gogenda ofunako ga 1,400 naye wadde kaba katono naye nga gwe weekozesezza kati waliwo n'abakyala bali mu bubiina osobola osulayo 2,200 naye ng'ofunye kwaga amagoba ago nga eyo business tekutadde ku pressure gwe weekozesa toliko nti no leero bagenda kummanja biki kati gwe mukwana ali eyo leka kunyooma mulimu nti nosobola kola kino teri yatandika na kinene era naffe abantu abo betwegomba mbu neegomba Maureen Nantume neegomba Shiba Kalungi oba neegomba omuntu yenna mbu neegomba Shiba Kalungi gwe tomanyi wa naye gye yava ebintu tomanyi yatandika na mmeka tomanyi yatandika na kino yatandika n'akakatono k'alina kyekimufudde famous okutuukawo naawe otuuka omwegomba kati gwe toggwamu maanyi mbu nti nno nina akasente katono nedda akakatu konyooma kayinza okukula naye ne kakufula kyotamanyi ne kikongerako mu maaso naawe tomanyi oyinza ofuuka omugaga nga gwagenda osuubuza amagi nga gwa supplyinga buli wamu naye nga watandika n'akatono leka mukono okuggwamu maanyi lema kunyooma bizinensi kyeva twalese eno program esobole tuzzaamu amaanyi gwali eyo teweenyooma leka tandika n'akakatono k'olina paka era nga nyongera okubagamba nze bampita Fraction ya Key wamu nga mba ku DXT Media nga tulese eno program ngegenda bayigiriza bannange beerako gwe buli ssaawa 12 wezikona we bati gamba ngenze ku YouTube kutandika laba eno program kwa program eno egenda kweyongera mu maaso buli wona atambula naffe tugenda kuleetera ebintu bingi by'osobola oyiga ku ezo ssente z'olina ezentono z'olina leka mukwano nemakuddeeyo nti no sina kyengenda tandika sigenda kola kino nedda mukwano tandika n'akakatono k'olina era nga nsigadde bampita Fraction ya Key okuva ku DXT Media nga program yaffe eyo bagiyita The Business Lab egenda bayigiriza bingi n'okusinga kawo ng'olunaku olw'enkya tugenda kujja tumanye 20 dirhams in Dubai ziyinza kukola ki oba emitwalo 2 mu Uganda ziyinza kukola ki nga tumwebale kwekuumirako Mukama abankuumire tubaagala nnyo.